Ebya Ronald Alimpa tebinnaggwa anti enkima y'emaze neerabikako era bamugambye nti wonna waawonera ajja akime akakima ke. Omanyi omukulu ono yagenda ne yeegana nti neera ye bwe baali bagenze okuyimba tiyalina nkima naye mukwano bamugambye wonna waawonera ajja akime enkima ye. Ate nkuleetedde ebirala ebikwatagana ku kivulu kya Bobi Wine lwaki kyasazibwamu nabaani abaali mu lukwe. Full details zonna nzikuleetedde maasawo ate ye Muna ne Derrick Muna kyakoze ex we bannange tali kiddira n'amawulire amalala mangi nnyo maasawo ngenda baga kutusaako naye kansooke nkwebaze gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abayita nawe ku subscribinga darling beera ng'osubscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugure teekayo mukwano gwakola ki gwasooka odzifuna naye nga yetunaba kugenda mu maaso mbadde nkusaba ka video kano okampereka like ati kasobole okuba nga keeyongerayo paka ku gwe kikwatako naye nga seerabidde batuteekamu ensimbi aba Biva Organic bano nga bakugamba nti bakozesa eddagala ly'obutonde okuba nga bakujjanjaba bw'olina kirwadde ki beera ng'obakoonako butereevu ate ye Hajat Kaloddo akugamba akulombera eddwa oba olina kizibu ki mukwano teweetugga teweekyawa beera ng'omukoonako agenda bba nga akujjanjaba butereevu nga tutandikidde olunaku lw'eggulo n'abatuusizzaako abavubuka bano Aviator na Noyo Vibes wamu ne David International ente babadde mu lukwe olw'okuba nga balemesa Bobi Wine okuba ng'ayimba era nga muhozi project abakulu abo ne bavaayo ne babyegaana naye ate nkuleetedde engeri gavumenti oba muhoozi gye basobola okuyita mu bantu okuba nga babakozesa emirimu gyabwe egy'enjawulo lwaki mba mbeeyogerera kambeere nga nkulekera ka vidiyo ate nga naye weewulirirako. Okay. Bwe nabagambye nti bano be bamu ku baalemesezza show ya Bobi ne mungamba mutima oli mulalo abo balina maanyi kyagalemesa show ya Bobi era Aviator ne David International mwavuddeyo ne mugamba nti not everything is political ne mugamba nti fena tuli bannayuganda. Okay, kambabuuze bwe tuba nga fena tuli bannayuganda muhoozi bwe yajja mu UAE bano bennyini bamwaniriza ono Zaaka yamuteeka ne ku midiya ye ne bakola pate yaabwe ne banywa emyenge gyabwe ne balya embizi yaabwe teri yabakwatako ku ssaawa eno show ya Bobi bagiganye. Fenna tuba bannayuganda olwo Aviator fenna tuba bannayuganda okugamba Uganda erimu ebyana n'ebitali byana nga ate show ya Bobi ebadde yakuyamba bannayuganda abali e Dubai abali stuck mu biyumba buvunaanyizibwa bwani okugjayo abaana abali e Dubai si bwa gavumenti y'emu olw'okuba nti erina ekintu kyayo kyeyagala otegeka mu UAE eyo convention bano gye baliko abasatu ya gavumenti kati yo gavumenti ekozesa abantu nga bano basike ffe tujje mu bintu byabwe naye tetugenda mu projekiti ya gavumenti yonna ejja mu UAE nga bannayuganda abali mu UAE bakyali stuck mu biyumba tetugenda kujja. Aviator kikyenjagala omanye tetuli kubalwanyisa tetulwanyisa bulandi zammwe nga nawulidde Aviator oyogera ne David International nawuliddeyo ne bakadamawo abanvuma mbovuma otya David International David tabirimu olw'okubanga David mumusindikira ebitundu by'ekyama badiya mugende mufuna abasajja babawasa ku Mike kati kano kapya nkaweereza ex wange mwana ex bwabiroberamu je gwe bwabiroberamu Muna ku Mike awo tuba tukoze eki tuba tusimbudde boy wandeko gamba kibulamu ajo zungo olw'okuba bantereddemu mbambi nkusaba busabinde kaamu ebyange naawe wabiroberamu je obudde buzibye nino kijogamu ezange nino ziryako nga nkyali mulamu baganda baffe ndaye basikawo omugwa kyalina obusobozi tobiroberamu je ate ndi mukozi era nkeera nenkicapamu atakole talire mama yansomeramu ti mwana wange sente yefuga buli kimu kyova olabeera ebyokukola sibiroberamu je musaayi muto nkulembedde geemu bayayiba mpala nenefuza bideemu batabanya commission ya beemu bano mbakuba ku mutwe sibaloberamu nze gwe ye tabiroberamu wolira ndongo tabiroberamu tobiroberamu ebyesiboyi kufa tolina okubeeramu wabula singa teyali siriimu singa mbambala y'okulwanyisa siriimu nebyenzuke nokisinga durimu wakapiira wenkateerako sibiroberamu nze mutima gwange nawe mwana baamu
Banange mpozi nkomyewa mutima gwange mwana nawe baamu ze nawe tumanya bizuulavo byetusuddemu katereba mulala tengamba tubiddemu ntiddemu okubiroberamu nze Kampala City babufu fato kiremo wajja nekyala abana bakikumalamu olw'okusamba ne banyuka obusimu mu jjaamu abana babunyakula tebalabye namugwe buli omu n'eddiini yenze ndi musiraamu neyanzikiza Katonda gwe tusinza y'omu mubanyola ab'engeri gy'omwebazaamu nze ntya mulwadde ebintu byesibiroberamu bampa amazzi naye sikyasa nazze ne swaga naye kati liweddewo kuno okuyimba simanyi bwa gye tunaakoma n'okuyimba naye nga kyembagamba tobiroberamu Nico Pan Beats mu studio yakakuttemu kankomewo